Manya neddoboozi Sakozi Farouk. Tuli wano Kololo, tuli ne manager w'omuyimbi EDDY KENZO, Martin Beta. Taata nkulamusizza. Nsanyuse nnyo okusanga, mbadde sikusangangako. Nange mbadde sikulanko naye gwe gusoose era nsanyuse. Amiina. Omuyimbi EDDY KENZO ali kuki? Ali atya? Ali mu mbeera ki? Abantu abasinga babitambuza bagamba omuyimbi yalwadde, amasanyalaze bamubisiza muzeeyi mangi nnyo n'alwala. Omuyimbi si mulwadde ali okay, just ali a little stressed. Nenga ajja kuba fine. Just kino kyatuuseewo. It's a shock but then tewali kyakikolera. Nolyoka bayita tukyakale. Ekintu kino kyabayisizza batya nga mmwe aba kampu ya Big Talent nga gwe manager w'omuyimbi malwega kutuuseeko wabadde okisuubira wadde tokisuubira? Natuuka time nga nkisuubira lwansonga bw'otunuulira ensi zonna ezisigadde zibadde za pulling off business ezisinga, so nakyo tubadde tusuubira nti kisoboka okitegeera, era bwe twalabye president agenda kukola press conference ne tumanya maybe era twadde tukisuubira. However, tewali loose esuubirwa, tewali loose gyoyinza kugumira nti naye nze ngumye, kikuyisa bubi era kikuaffectinga, but then tulina okugenda mu maaso n'obulamu. So kati abagamba mbu bamuteeka mu quarantine simanyi bye boogera. So event ekyaliko, event ya mwe pushinga, event ekyaliko abawagizi ba KENZO bo basuubira ekituufu? Event ekyaliko era tugenda gikola, just tulinda bino byonna bitereere tukole tu announcing date empya, but for now tukyalinzeeko kulaba mbeera kutereera. Nenga bukimu kyagenda maaso nga twakiplaninze, just tulinda kukyusa date. Baffe ebigambibwa mbwe ekisaawe ky'Ekololo mwe bakibawa bwe Big Talent mu kuba emiziki. Singa baba kituwadde nno Mukama nze mba sina buzibu era nkyeyanza kuba teri muntu atayagala ssente za bwereere. However, receipts mwaziraba kisaawe kyasasula zanasa badde mbazirabe bulungi. Oyo muntu yalina ebizibu bye, yalina agenda egya pushinga n'akwata ezo receipts n'ateekamu watermark gye mwalaba, but receipts ezitali watermarks nazo weziri ku internet era kweziri. Just buli omu aba n'ebizibu bye aba alina byayagala okuyisaawo. Ate n'ekira naye aba kimpadde just in case ndi Munnayuganda nzikirizibwa okitegeera, era bambi omukulembeze w'eggwanga ne banno bw'oba nga waliwo opportunity bwetyo njeyanza taata. Mulina essuubi ery'okuyitayo nga luli we mwayitayoko omusajja ne mumuceekingako kuba kati omuyago gw'abayiseemu, mulinayo essuubi lyonna okuyitayo omusajja mumuceekingako mugambe muzeeyi ekintu kyo kyatuyiseemu twafiiriddwa? Muganda wange ekintu ky'ogendewa president si kintu kyokera ku makya n'ogamba nti nsuubira okukola bwe nti no. President bw'alaba ng'olina ky'okolera eggwanga akuyita akusiima ng'omuntu omulala yenna. I wonder why ku kya KENZO abantu kyaba alaminga nnyo. Buyalya okulya kyeki mbu yalya n'asulanga mu misitiiro eyo nga musula eyo beta. Kambuuza emisiri ya ssente mmeka eyo okutuusa ogamba KENZO alina sooka kulya oba kyo nayo nga mukiyita okulyoka okusula ku misitiiro. Bwamusasulira omwaka mulamba eyo era mbu nga mukeera kulya. N'essaawa eno gyali asula mu hoteri era yalya. Nawe sikirinaako. Gavumenti yano esasula hoteri ya Ivory Coast gy'asula. So ensonga z'okusula ku misiru KENZO azeesobole? Kyengisobola okugamba KENZO buli kyakola kisobola. KENZO buli kyakola kisobola, tewali kyayinza kweyimbamu nga takisobola. Another thing, simanyi lwaki mukyewuunya nnyo nga KENZO amiitinze president ng'omuyimbi w'eggwanga. Yali ku sayidi ya musajja eri avaayo wekamoki. Yes, teyavaayo nti yakeera ku makya n'agamba kati sikyawagira Bobi Wine. Yakeera ku makya n'abagamba sigenda kukola campaign naye nja kumulonda. Muganda wange bw'oba ogamba mbu balya ngayo mukyogera n'oli ate nojja n'ogamba ngenda kulonda ono. Anti ekyokulonda kibeera kya gundi. Wano oyinza okyogera naye nga wali mu lo. Yeba abaye kambuuza okuwagira omuntu byampaka. Si byampaka. Exactly. So omuyimbi yenna oba omuntu yenna nga Munnayuganda as long as oli Munnayuganda, president w'eggwanga bw'akuyita tosobola kuturning down invitation eyo. Oba Museveni yafuga, oba gwafuga, oba Katolo Bwama yafuga, yenna abeera president w'eggwanga bw'akuyita yabeera president w'eggwanga. Oba okkiriziganya ne batokkiriziganya naye olina okukola ki? Gendayo n'olaba kyagala. Gendayo n'omulaba kyagala kuba oli musajja mukulu ate ali mu class nnene mu ggwanga. So mbadde nsaba bannaye tulekeraawo okuyisa mu bantu amaaso
wadde buli omu ayogera byasanze oba byayagala oli mukulembeze wa ggwanga era ne Bobi Wine bw'anaaba afuuse president n'atuyita era tujja kugenda wadde ajja kubeerawo n'abatakkiriziganya naye era tujja kugenda era muganda wange nze tebakulimba saawa eno ndi waddembe ovuga emmotoka yange nengenda nendabako ku kyali wange Magere okitegeera era ndi waddembe okera ku makya nengenda nendabako ku Jeno Muntu. We are free Ugandans. You can go anywhere. Sagala kibeere nnyo kinene. Lwaki omuntu nga Kiprotich bagenda wa president temukivumirira? Lwaki Kenzo bagenda mukivumirira? Mbo omusajja w'e Magere nga Kenzo tanadda bamukubira Kenzo mbo omusajja w'e Magere tyacekinga ku Kenzo ate Kenzo amala okutonnya wano muzeeyi ye n'amuyita ebintu bya muganda waffe ne Kenzo bintu byabwe bamanyi. I have no right to discuss those things. Beba bimanyi. However, nze kyenjagala otegeeza abantu naawe kennyini buli muntu ayina olukusa okugenda gy'ayagala. Gwe bw'oba olaba nti kale gwe bakuyita ogaana okgenda. That is your right. Era bw'ogaana kiri eri gwe. Nenze mba nga naye omusajja mpise. Tewali buzibu. Siima byenkoledde Uganda. Tewali. Okusiimibwa. Si kikyamu. Okitegeera. Ne buli ekyapeninga lwakanti naye tulina obuzibu tupoliticizinga buli kimu. Beta, nga gwe manager wa Eddie Kenzo, muwulira mutyanga buli lunaku omusajja wabawa bamukuba emisumaali abagala omussa wansi. Buli lunaku ku Facebook n'owulira omusajja nga bamukuba manager w'omuyimbi nga ggwe owulira otya muli? Nze nate munange kinyongera maanyi. Kinyongera maanyi. Lwa nsonga bagoba agulina. Bw'oba tolina kyoli tebakulowoozaako. Era bw'obanga olaba bali mu kwogera COVID kitegeeza akazito bakawulira. Kitegeeza oli w'amaanyi. They think about you. You understand? So to me, it is okay. It's okay. Let them talk. Naye the good thing nti abakuvuma leero enkyamala n'ategera nagamba mwana oyinza okubeera oli awo n'olaba omusajja amutaddeko okugamba omwo bwakuti ogwageja n'ogamba bannaye kati nze wegumpisizaamu kati ate nanyini gwe gwe baguwadde mu kisaawe tolaba nti kipa yasinga obeeraawo ng'aliyize talina buzibu kuba tisiyaba n'omupiira naye nabe gutuuka nga guzzeewo era bamulumba okitegeera omupiira bw'oba oguyina muganda wange endobo bazikutema. So muli okay nakyo olina kumakinga sure nti oguprotectinga baleme gukujjako mpinga nange wagoba gulina omupiira ffe tuguyina. Toyanziza nnyo beta toyanze naye akasembayo twalabye posta ya Rema mwe management ya Big Talent mukimanyiko twalabye nga mutimbye ku Big gundi Kenzo Festival gundi ewagirabyeko posta eyo nange nagirabyeko ku social media okwo. Era she's welcome because she's an artist. Ani yambita teva wamwe eri ku Big Talent kuba teyabayita ku kike channels zaffe ziri officials manyi era so zikeberako. However, when we did this festival we invited all artists, all musicians, all artists. Lwakirema mumutwala mukayoola we mutyo talina special invite eryawo ne mugamba nti tukuyise. Lwaki Rema gosingolinze out? Lwaki siba? Because Rema yabeerangawo wa family yaliwo mu family era wa family ate aliva ati mumuyitanga baliri puzzle ne mumuyitanga bakireva je baliri puzzle ye munafu andeda yes munafu liri puzzle no ate Martin leka ate kundabisa kyengamba kikino kyogamba yagala kunafu yabala okulumizo oli bosiba nedda Rema wankizo mu Big Talent muyimbi ng'abalala be bali abayimbi. Era nange wembampi oli bwagamba nti abayimbi mwenna nga ndi available nzija. Mwayita bayimbi bonna. Yes. All artists are invited, all artists are welcome. So, post eyo yandibanga be bagyekoledde. Eyo ndowooza yo simanyi tompanga bigambo. So, mwayita bayimbi temwakola special invites? We did not give anyone any special invite. We called upon all artists. Era ne bannaffe abagenda okuva ebweru okujja balabe ekyo nti all artists are invited and they're like, hey, muganda waffe always meet in different festivals, different events. We are free on that day. Katujje tukole ki? Tukuyimbire kwa like, no problem. Ne batuwulira bye baagala okubateerawo akasente akatono. Kwanga of course kisente Harmonize ayinza charginga promoter omulala siza charginga ani Kenzo. So bonna mwaba informinze ekiddako bakimanyi. Yes, they are aware.
This is a thing for artists. So toyawula muntu ate family singa kyadde kyakumanyagana nti family yacho nakyo twandikikoze nga kya family kino kyabayimbi. Festival musuubira gitwala on oba is one of It's going to be an annual thing. Aba Pato ranking eri ba Wizkid webakola. Pato ranking simanyi. Pato yabadde atandise naye yakijjeeyo Wizkid yeah. I've seen Starboy, I've seen Wasafi. It happens annually. So yaffe egenda kubeera annual, and our plan is to make it a 3-day event. Yeah? Yes. So as we go on tweyongera okukitegeera n'okukitereeza obulungi. In years to come, it's going to be a 3-day event, Friday, Saturday, Sunday. Omusajja nga mumuwanise nnyo. Kala weekend yonna. Nga tweyagala. Yeah, but it involves a lot of things because show eba business. Lwakuba nti abantu abamu balina entegeera yaabwe endala. Kyovala nyigira nnyo omuntu akera ku makya n'agamba tuboycotting kino tuboycotting ekiri. Lwansonga gw'oyinza okuba wanyigira kangeze kangambe wanyigira Bebe Cool. You have a right okumunyigira. Naye weerabidde nti Bebe Cool wakola sheki waatule. Aina ba sponsor kitegeeza agenda kufuna abantu b'omwenge bagenda kola sente, abavuzi ba boda koro bagenda kola nnyo sente, radios ne TVs zigenda kola sente, abagenda oteekayo sound bagenda funa sente, abagenda okuvuga Uber bagenda funa sente, like banja abatapping ab'emmere ab'emichomo bonna bagenda kola sente. So gwe bw'oba wanyigira Bebe Cool business ya omulimu gwe ya creatingirawo abalala oba otidde oba oyonoonye economy y'eggwanga okitegeera. So kubanga basinze ekintu ekyo nga bagamba nti Bobi Wine bamugana ebivulu moso ate mwagenze na kololo biki kati nga bayitamu eyo panya okwekwasa ebintu ekitandise ku Bobi Wine ne bwe yayita na jam politics kyali walingawo agamaji abantu bwe bayimba tubonga naawe era bagamba tuba boycotting nawe erabire nti bagenda boycotting saha oli mu kufiiriza abantu oyo saha alina abakozi bangi ng'omuntu alina abamuvuga alina abamwoleza engoye alina abamwoleza emmotoka alina abakola ku faamu ye alina abakozi ewaka abamulabirira alina abakozi bangi directly ng'omuntu kati alina abalala abalya ku bakozi be nga bonna sente bazijja mu saha kati gw'ogenda kufiiriza saha kyovala abantu abamu bafuna ebikolimo bye batamanyi gw'ogenda kufiisa saha naye nga twerabidde nti ofiisa olukulo lw'abantu abalala ng'enkumi 2 kuba saha directly and indirectly asavinga alabirira abantu abataka wansi wa 5,000 okitegeera kyekimu ne kubayimbi abalala bakamiliyoni bakenzo baani kati gojja kuddawo mbu tuboycotting so tetunafuya abantu baffe tunafuya gojja kunafuya omuntu omulala okuba wamunyiiza naye nga ate oli mu kufiiriza kyalo okitegeera. So tubeere bantu bagezi tuve mu bintu by'okwesiriwazanga tuwagire ensi egende mu maaso teyanziza matini teyanziza